Ekitabo ekyokuva essula esooka okutuuka ku yokutaano. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abatuuka mu Misiri, buli muntu n'ennyumba ye n'ajja awamu ne Yakobo: Lewubeeni, Simyoni, Leevi ne Yuda, Isakaali, Zebbulooni ne Benyamini, Daani ne Nafutaali, Gaadi ne Aseri. Abantu bonna abaava mu ntumbwe za Yakobo ne baba emyoyo 7. Naye Yusufu yali ng'amaze okubeera mu Misiri. Yusufu n'afa ne baganda be bonna, n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo, ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Awo ne walya kabaka omuggya mu Misiri atamanya Yusufu. N'agamba abantu be nti, laba, abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe. Kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi, olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe, okugolokoka okuva mu nsi. Kyebava babateekako abakoza okubabonyaabonya n'emigugu. Ne bamuzimbira Falaawo ebibuga eby'amaterekero, Pisomu ne Lamusesi. Naye nga bwe beeyongera okubabonyabonya, bwe batyo bo bwe beeyongera obungi n'okubuna, ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne babakoza emirimu, abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne bakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu, okutegana n'ebbumba n'amatoffaali, era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe babakoza n'amaanyi. Kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya, erinnya ly'omu Sifira, erinnya ly'owokubiri Puwa, n'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi Abaebbulaniya emirimu egy'okuzaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebakola nga bwe balagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa, n'abagamba nti kiki kibakoza ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu? Abazaalisa ne bagamba Falaawo nti, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa we bagenda kubatuukirako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa batya Katonda n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna, n'ayogera nti buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga. Okuva essula ey'okubiri. Omuntu ow'omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa muwala wa Leevi. Omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana wa bulenzi, naye bwe yamulaba nga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Awo bw'atayinza kwongera kumukweka, n'amukolera ekibaya eky'ebitoogo, n'akisiiga ebitosi n'envumbo. Omwana n'amuteeka munda, n'akiteeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Mwannyina n'ayimirira wala amanye ekinaamubeerako. Muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga. Abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga, n'alaba ekibaya mu kitoogo, n'atuma omuzaana we okukireeta. N'akisumulula, n'alaba omwana, laba omwana n'akaaba, n'amusaasira, n'ayogera nti ono ye munne w'abaana b'Abaebbulaniya. Awo mwannyina n'agamba omuwala wa Falaawo nti, ngenda nkuyitire omulezi mu bakazi Abaebbulaniya akuyonseze omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti kale. Omuwala n'agenda n'amuyita nnyina w'omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, twala omwana ono omunyonseze, nange ndikuwa empeerayo. Omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Omwana n'akula, n'amuleetera muwala wa Falaawo, n'afuuka omwana we, n'amutuuma erinnya lye Musa, n'ayogera nti kubanga namuggya mu mazzi. Awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abagira baganda be, n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omwebbulaniya ow'omu baganda be. N'amagamaga eruuyi n'eruuyi, n'alaba nga tewali muntu, n'alyoka amukuba Omumisiri, n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba, abasajja 2 ab'omu Baebbulaniya ne balwana. N'amugamba oli eyakola obubi nti, kiki ekikubizza munno? Ayogera nti, ani eyakuwa obukulu n'okutuula mulaffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya, n'ayogera nti mazima ekigambo kino kimanyise. Awo Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo, n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina abawala 7, ne bajja ne basena amazzi, ne bajjuza ebyesero, ne bazinywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba, n'anywesa ekisibo kyabwe.
bwe bajja eri Leweri kitaabwe n'ayogera nti nga muzze mangu leero, ne boogera nti omuntu Omumisiri yatuwonyeza mu mikono gy'abasumba, nate n'atusenera amazzi n'anywesa ekisibo. N'abagamba bawala be nti ali luuyi wa, kiki ekibaleseza omuntu oyo, mumuyite alye emmere. Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo, n'amuwa Musa muwala we Zipula, n'azaala omwana ow'obulenzi n'amutuuma erinnya lye Gerusomu, kubanga yagamba nti nali mugenyi mu nsi eteri yange. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri, Katonda n'abalowooza. Okuva essula ey'okusatu. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we kabona w'e Midiyaani, n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba, ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekoolobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekoolobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka, n'ayogera nti, Musa. Musa n'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, gyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona okw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'Omukanani n'eky'Omukiiti n'eky'Omwamoli n'eky'Omuperizi n'eky'Omukiivi n'eky'Omuyebuusi. Kale laba, okukaaba okw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale no jangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nzaani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye y'ani? Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, ninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange, ebiro ebitaggwaawo. N'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era owa Yakobo yandabikidde ng'ayogera nti, mbajjiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono eky'e Misiri, okuyingira mu nsi ey'Omukanani n'Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperizi n'Omukiivi n'Omuyebuusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikuwulira eddoboozi lyo, olijja ggwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, mulimugamba nti, Mukama Katonda w'Abebbulaniya yatuggira, kale nno otulagire tukwegayiridde tugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange ne nkuba Misiri n'amagero gange gonna ge ndikola wakati waayo, oluvannyuma lwago alibalagira. Era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere. Naye buli mukazi alisaba muliraanwa we n'oli abeera mu nnyumba ye ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye, mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe, mulinyaga Misiri. Okuva essula ey'okuna.
Musa n'addamu n'ayogera nti naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti muggo. N'ayogera nti gusule wansi. N'agusula wansi ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ogukwate akawuuwo. N'agolola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo nti akulabikidde. Mukama n'amugamba nate nti teeka omukono gwo mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggyaamu laba omukono gwe nga gulina ebigenge ng'omuzira. N'ayogera nti guzze omukono gwo mu kifuba kyo. N'aguzza omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yagugya mu kifuba kye laba nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Awo olulituuka bwe batalikukkiriza era bwe bataliwulira ddoboozi ly'akabonero ak'olubereberye balikkiriza eddoboozi ery'akabonero ak'okubiri. Awo bwe batalikkiriza bubonero buno bombiriri era bwe bataliwulira ddoboozi lyo olisena ku mazzi g'omugga n'ofuuka ku lukalu. Amazzi g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi, newankubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo, kubanga sogera mangu n'olulimi lwange luzito. Mukama n'amugamba nti ani eyakola akamwa k'omuntu? Oba ani eyakola kasiru? Oba omuzibe w'amatu? Oba atunula? Oba omuzibe w'amaaso? Sinze Mukama. Kale kaakano genda, nange ndibeera wamu n'akamwako. Ndikuyigiriza bw'olyogera. N'ayogera nti ayi Mukama, tuma nno nkwegayiridde mu mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Musa. N'ayogera nti Alooni Omuleevi muganda we taliiwo? Manyi nti ayinza okwogera obulungi era laba ajja okukusisinkana. Bw'alikulaba alisanyuka mu mutima gwe. Naawe olimugamba era oliteeka ebigambo mu kamwa ke. Nange ndibeera wamu n'akamwa ke. Ndibayigiriza bye mulikola. Naye alibeera mutegeeza we eri abantu. Awo alikubeerera kamwa. Naawe olimubeerera nga Katonda. Naawe olitwala omuggo guno mu mukono gwo gw'olikoza obubonero. Musa n'agenda n'addayo eri Yesero mukoddomi we n'amugamba nti kaŋŋende nkwegayiridde nzireyo eri baganda bange abali mu Misiri ndabe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti genda n'emirembe. Mukama n'agamba Musa mu Midiyaani nti genda oddeyo mu Misiri kubanga abantu bonna abaali bakunoonya obulamu bwo bafudde. Musa n'atwala mukazi we n'abaana be n'abeebagaza ku ndogoyi n'addayo mu nsi y'e Misiri. Musa n'atwala omuggo gwa Katonda mu mukono gwe. Mukama n'agamba Musa nti bw'oliddayo mu Misiri tolemanga kukola mu maaso ga Falaawo amagero gonna ge nteese mu mukono gwo, naye ndikakanyaza omutima gwe. Talibaleka abantu okugenda. Naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye wange. Nange nkugambye nti leka omwana wange ampeereze. Naawe ogaanyi okumuleka, laba nditta omwana wo omubereberye wo. Awo bwe baali nga bakyali mu kkubo mu Kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi n'asalako ekikuta ky'omwana we n'akisuula ku bigere bye. N'ayogera nti olibaze wa musaayi era omwami w'obugole bw'omusaayi. N'amuleka n'alyoka ayogera nti olibaze wa musaayi olw'okukomola. Mukama n'agamba Alooni nti genda mu ddungu omusisinkane Musa. N'agenda n'amulaba ku lusozi lwa Katonda n'amunywegera. Musa n'agamba Alooni ebigambo byonna ebya Mukama bye yamutuma n'obubonero bwonna bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bagenda ne bakuŋŋaanya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Alooni n'ayogera ebigambo byonna Mukama bye yamugamba Musa. N'akola obubonero mu maaso g'abantu. Abantu ne bakkiriza bwe bawulira nti Mukama yabajjira abaana ba Isirayiri. N'alaba okubonaabona kwabwe ne bavuunama emitwe gyabwe ne basinza. Okuva essula ey'okutaano. Awo oluvannyuma ne bajja Musa ne Alooni ne bagamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu. Falaawo n'ayogera nti Mukama y'ani muwulire eddoboozi lye okuleka Isirayiri? Simanyi nze Mukama era nate sirireka Isirayiri. Ne boogera nti Katonda w'Abebbulaniya yatusisinkana, tukwegayiridde leka tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe aleme okutukuba ne kawumpuli oba n'ekitala. Kabaka w'e Misiri n'abagamba nti lwaki mmwe Musa ne Alooni
okubalesaayo abantu emirimu gyabwe, mugende eri emigugu gyammwe. Falaawo n'ayogera nti laba, abantu ab'omu nsi bangi kaakano, nammwe mubawumuza mu migugu gyabwe. Ku lunaku luli Falaawo n'alagira abakozi b'abantu n'abaami baabwe ng'ayogera nti temuwanga nate abantu essubi ery'okukozanga amatoffaali ng'edda, bagende beekuŋŋaanyiza essubi n'omuwendo gw'amatoffaali gwe baakola edda mugubasalire, muleme okugukendeezaako n'akatono, kubanga bagayaala. Kyebava bakaaba nga boogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Katonda waffe, emirimu emizibu gisalirwe abasajja bagikole, baleme okuwulira ebigambo eby'obulimba. Abakozi b'abantu ne bavaayo n'abaami baabwe ne bagamba abantu nga boogera nti bw'ati bw'ayogera Falaawo nti siribawa ssubi, mugende mwekka mwereetere essubi gye muyinza okuliraba, kubanga emirimu gyammwe tegirisalibwako n'akatono. Awo abantu ne basaasaanira mu nsi yonna ey'e Misiri okukuŋŋaanya ebisasiro nga tewali ssubi. Abakozi baabwe ne babakubiriza nga boogera nti mutuukirize emirimu gyammwe, emirimu egya buli lunaku nga bwe mwakola essubi bwe lyabangawo. Abaami b'abaana ba Isirayiri, abakozi ba Falaawo be baakuza ku bo, baakubibwa nga boogera nti lwaki obutatuukiriza mulimu gwammwe jjo ne leero okukola amatoffaali ng'edda. Awo ne bajja abaami b'abaana ba Isirayiri ne bakaabira Falaawo nga boogera nti kiki ekikukoza bw'otyo abaddu bo tetuweebwa ssubi, ne batugamba nti mukole amatoffaali, era laba abaddu bo tukubibwa, naye omusango guli ku bantu bo. Naye n'ayogera nti mugayaala kyemuva mwogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Mukama. Kale kaakati mugende mukole emirimu, kubanga temuliweebwa ssubi, naye nammwe munaaleetanga omuwendo gw'amatoffaali. Abaami b'abaana ba Isirayiri ne balaba nga balabye obubi bwe baayogera nti temulikendeeza ku matoffaali gammwe n'akatono emirimu egya buli lunaku. Ne basisinkana Musa ne Alooni abaali bayimiridde mu kkubo nga bava eri Falaawo, ne babagamba nti Mukama abatunuulire asale omusango, kubanga mukyayisizza okuwunya kwaffe mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be, okubawa ekitala mu mukono gwabwe okututta. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti ayi Mukama, kiki ekikukozezza obubi abantu bano? Kiki ekikuntumizza nze? Kubanga kasookedde njija eri Falaawo okwogera mu linnya lyo, akoze bubi abantu bo, so tewabawonya abantu bo n'akatono.